Yes, Redzone TV kwoli webale kubanga okyagweberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo okubeera ng'okyali ku mukutu guno gwa Redzone TV gwatanaba kubanga osubscribinga nyongera okukujjukiza kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ogenda kuba tomissinga nsonga yonna kakuyambako okujjukiza Redzone TV weba eyina ensonga yonna gyetaddeyo. Olwaleero njagala kuwa ku bigambo by'omu ku ba political activist amanyiddwa nga Noah Mutwe ng'akunnyonnyola egimu ku misolo egyaleeteddwa. Jjukira oluvannyuma lwa URA okutandika okubeera ng'ereeta emisolo egyenjawulo naddala mu kubasuubuzi mu ggwanga Uganda ku bantu abakola ebintu ebyenjawulo, omuntu asemba wansi yasinga onnyigirizibwa ku misolo gino egiba giteereddwawo. Era wano wennyini njagala kubanga nkuwa ebigambo bino obiwulirize bulungi nnyo. Gwe yasubscribinga nkwebaza webale kubanga otambula naffe, atanaba kubanga osubscribinga nkujjukiza genda awo wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko subscribinga ku channel yaffe kwata kade ka notification ogenda kuba tomissinga nsonga yonna. Ebigambo bino binnyonnyola omusolo guno bagenze baguteeka ku bintu ki. Omusolo guno gugenda kukosa gutya Munnayuganda era ne parliament yeeyambisibwa etya okubeera nga eyisaawo ebintu ebiyinza okubanga oba oliawo biyamba gavumenti ate nga tebiyamba muntu wa wansi. Soka owulirize ebigambo bino nzije tubeere nga tweyongerawo. Ebigambo byogenda okuwuliriza wano nga bwentera okugamba si bigambo byaffe, bigambo bya muntu Ssekinnoomu era nga bya Noah Mutwe oyo gwolaba mu kifaananyi ate nga byayogera bituufu nnyo era yemu ku nsonga lwaki nsazeewo mbere nga mbikuleetera naawe obiwulirize kuba singa tebyandibadde nandibadde sibikkiririzaamu nandibadde sibireeta naye mbireeta olw'ensonga nti ensonga gyayogerako twagikunnyonnyolako ko waliwo ssente ezigenze zongezebwa ku nsonga zonna ebintu bannayuganda bye bagula. Waliwo seminti bamwongeddeko ssente, soda zino ecupa ennene bazongeddeko ssente n'ebintu bingi nnyo. Njagala nsooke mukuwe abikunnyonnyole wano nzije tubeere nga tweyongerayo. Bitano zo zonna ennongoosereza minisitule ya finance yeyazireese era yazitadde mu paalamenti. Olunaku olwaleero ababaka bammwe okuteekebwa mu nkola. Akasawo ka seminti baakataddeko siringisa ebirala 5. Okitegedde? Ate nabagamba mutwale obudde bw'ogula akasawo ka seminti akatwaleko ku kilogulaamu z'okapime olaba bakakyawera kilo 5. Oyinza okasanga kalinga mu kilo 42. Ababaka bammwe bagenda yisa leero ngoye bayisizza ziri ebiliyoni ne leero bagenda kuyisa omusolo gwe bagenda gwapuluvinga. Muganda wange Sulaiman Mayanja akulamusizzaako bagenda gwisa. Mukategedde baana b'amaama eggwanga weriri mwenyweze musibe ebisipi munywere bwe tugenda weewo njoza tetugenda mulengerayo mulabayo. Ababaka bammwe beebo bwe tugenda ntubagamba bannaye abantu bano abamu temubawa buzindaalo kakati tutuuse mu bbanga ne bagenda okwetaagira bannansi badde mu bantu. Omubaka ayogera atya ku kuziika, ayogera atya ku lumbe? Mubasikeeko obuzindaalo, mubagobe ku nnyimbe, mubagobe ku mikolo. How we can't accept this nonsense? However much Museveni muli niba n'abantu batudde mu kumaca ne babagamba eddwaliro zino ne batula wansi ne bazisagininga ne babawa ate ne bakoma wene waffe ne batusinikirako ebennyo. Guno omulimu gwaffe nziramu nti bagamba omubaka batula nammwe mu makanisa buli Sande batula ku bifo by'omu maaso mubagobe mu makanisa, mubagobe mu ekereziya, mubagobe ku nnyimbe, mubagobe ku mikolo. Mumuwa muti akazindaala ayogera ki? Kiki kyatukoledde? Kiki kyataddewoko embeera abamu babeera mu paliamenti kwefuuyirafuuyira kudda mu nkubo za paliamenti ne beefuuyirafuuyira? Okiwuliriza kingira gy'adda ngamba nti togenda 1 million etebijja kukola naawe. Bannayuganda bameka abalina endagamuntu? Abannayuganda endagamuntu zaabwe ziri mu bamanerenders. Omanyi bamanerenda endagamuntu z'abannayuganda ze balina bamanerenders. Bulaka yokka omanyi endagamuntu z'abakyala banakazadde bamama baffe ezerina. Bumanerenders bwonna obuli mu bitundu omanyi endagamuntu ze bulina z'abantu. Kati gwe bw'ogamba Munnayuganda nti awithdrawinga akakadde
akuwe national ID on what basis kati wajana ngama kati nja kudrawinga ya 5 nyongera na 5 gampe ogenda kuko bana bakola ku mobile money obudde bagenda bujja obwani kati lete ndaga muntu njetegereze gikole mu photocopy oyo nonsense agenda sigala mu banka achoza ni wano ku mobile money muno tajja kusigalamu tagenda kukola mwabana Uganda mutira bwerere Uganda mukimanyi bingi nyo bebaze bawoza wano tetubirese nebitakola okitegedde naye mbadde mbawa what to do ababaka bamwe mubakwatire ku miggo omubaka bana abantu tuwangala nabo kusande basaba naffe ate batula ku mwanjo kunyimbe baagala okubawa obuzindaalo mukuziika baagala okubawa obuzindaalo kati bagenda komoone kabakagala nti oli ategeseyo omukolo bwe guti bagenda kujja buno bwe budde naffe tulina okubaza ku kisenge tubanyige kategede Museveni yewadde sente ezaddeeyi biopharmaceutical mwami Magoola just mukozi nga bulijjo babadde bakikola nga olaba nti sudiru lupaleria gavumenti emuwa omusimbi n'omusimbi okukola bizinesi ze okiwuliriza tokera ku matanga bakulima nti gavumenti ebeering out buli gwowulira gavumenti ereeta kampani nti eyagala giyambako gibeering out kugizangolo nga terinaamu yadde percentage ya shares manya nti eyo kampani ya Museveni ne family ye bwe bato webaze bakola bwe bato we bakola no bwe bato we bakola bwe bato we bajja bakola osengede mwana wa mama ati kangende ku nsonga eno ngimalirize His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ejo yabuuziddwa ekibuuzo so twali tusoma Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira Red Zone TV kwoli ebigambo nga wobiwulidde nga wentera okugamba bitwale nga wobitegedde bivuunule nga wobiwulidde ate obirenga obyongerayo n'owa mutwe bwatyo bwawadde endowooza ye ku nsonga zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda bw'obatanaba kubanga osubscribinga nga bulijjo nyongera okujjukiza kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate kade aka notification ogenda kuba ate tomissinga nsonga yonna gwe yamala okusubscribinga nyongera okujjukiza nti genda mu comment section teekamu obubaka tubuulire waawe osinzidde okubanga ogoberera ensonga zino ate tubeere nga twongera okutuusaako amawulire ag'enjawulo ku mukutu guno ogwa Red Zone TV njagala tubeere nga tuwuliziganya mu updates eziddako webale kubanga okyali ku mukutu gwaffe guno nyongera obajjukiza ne ku mukutu gwaffe guli ogumanyiddwa nga Uganda 1 bwe batonaba kubanga ogusubscribingako osobola okugendayo n'oteekamu Uganda 1 ku YouTube teekamu Uganda 1 onyige subscribe okwate kade aka notification era mu ngeri emu ojja kuba tomissinga era nsonga yonna tujja kuba tutambula ffenna tuwuliziganye mu updates eziddako mwebale kubanga mukyaliko